Okusaala Eid ku Masigid Hidaya mu Gomba Irubaga kulembeddwamu Eyaliko Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Siliman Kasule Ndirangwa nga ono okusaala kutandise ku ssaawa 3 zennyini ez'okumakya. Bw'abadde akulembeddemu okusaza Idi eno, Sheikh Ndirangwa akubiriza abayisiraamu okusigala n'empisa ennungi ze babadde nazo wakati nga basiba omwezi omutukuvu ogw'ekisiibo. Tweyise bulungi, abaana baffe tubalungamize mu kutya Katonda n'okugondera omubaka Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'amaka gaffe tugatambulize ku musingi ogwo ogwa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ono asinzidde wano n'alaajanira gavumenti okutwala mangu mu kkooti abasiibe bonna abakwatibwa olw'ensonga ez'ekuusa ku by'obufuzi, n'agamba nti abanaazuulibwa nga balina emisango bateekebwe mabega w'emitayimbwa. Bwe wabeera nga waliwo obuzibu bwonna wakati waba abakwasibwa amateeka nga balina kye bakoze, batwalibwe mu mbuga z'amateeka bavunaanwe kubanga ye democracy. Bwe banaavunaanwa bwe gibasinga basibwe, bwe giba tegibasinze ate bateebwe. Allahu akbar. Obutafaananako na mizikiti mirala, okusaala Eid ku Masigid Sune wamala mu bitundu by'e Nansana, abeeno balombye edduwa ey'enjawulo eri oluli olulangira Obuganda ne Uganda okutwaliza wamu ng'ekulembeddwa mu disitulikiti kadiri wa Kiso, Sheikh Musengozi. Sheikh Sengozi asabye abayisiraamu okusigala nga bwe babadde mu kisiibo, era ono wasabidde abatyobola eddembe ly'obuntu okuba mitima gyabwe bakole ebyo byokka Omukama Katonda bye yalagira. Bwembanga musibira Ramadani nga mukusibye nga mwezi gwa Allah so si mu kwagala kwammwe mubeere nga mwenenya olw'enenya olutuufu era olutukuvu. Imaamu w'omuzikiti guno Abdul Latif Mukiibi ategeezezza nti ettaka omuzikiti kwe kutudde eri ababe ba Ssaabasajja Kabaka, n'ategeeza nti buli webafuna omukisa ogusaala basabira Obuganda ne Uganda okutwaliza wamu. Olw'omuzikiti ogwo manyiga Ssaabasajja Kabaka tumusaba Ssaabasajja Kabaka abeerenga amuwa ebirungi byonna byonna, abeerenga amuwa amaanyi, abeerenga asaasira oli olw'olwangira n'Obwakabaka bubeerenga bwongera okubeera nga amaanyi geeyongera ku baanyi. Tukusaba Allah ekitta abantu ekisifu Allah subhanahu wa ta'ala obeerenga okikendeza ya Rabbu, ate Allah okittewo ya Rabbul alamin. Allah abatta bannaawe tukusaba beekuba emitima gyabwe. Allah tukusaba beekuba emitima gyabwe baleme okubeera nga batta bannaawe. Allahu akbar. Ate mu kusaala Eid ekyengera, Sheikh Salimu Bosa agumbudde gavumenti okutamangu abantu abakwatibwa mu biseera ebyokulonda kw'ossa n'okuliyirira famire zaabwe. Tuzze tusibwa ebbanga ddene ng'Abasiraamu, naye ate ne wabeerawo okutokyalinga okw'ekika ekyawaggulu. Tusaba nti enkola ezzenga erabibwako abantu baffe nga basibiddwa ne babeera nga ate batulugunyizibwa, oli najjibwa mu kkomera nga amaviivi ganuubuse bagaggyemu obusomyo amaka bagasse, kubanga tukimanyi bulungi nti komega ate n'oluma. Okusaala kuno okulembeddwa mu Sheikh Abdallah Towil naye agugumbudde abasiraamu okukomya okwetaba mu bikolwa ebiswaza eddiini yaabwe omuli ettemu n'okunywa omwenge. Nemuyingira amaka g'abantu nemutta abantu, ekigambo ky'okutta abooluganda kibi. Allah yekka yasaanidde okutta kubanga min asmaa'ihi al-husna wa sifaatihi al-ula huwa al-mumiit. Babasiraamu abeetabye mu kusaala kuno basabidde Kabaka n'Obuganda okutwaliza wamu. Tusabira Ssaabasajja Kabaka Mungu amusuuse obulwadde obumuluma obweraliikiriza abantu bonna kuba Ssaabasajja lissuubi lyaffe. Ate ku muzikiti e Makindi okusaala Eid kulembeddwa mu Sheikh Udugali Wango nga wano kutandise ku ssaawa 4 ez'okumakya. Wano abasiraamu basabiddwa okwettanira ennyo okuwaayo ensimbi okusobola okumaliriza omuzikiti gwabwe. Bakadde bange mutudde muli wano naye temuli benkanya eri bakyala bammwe, abakyala mutudde bwe muli wano naye temuli benkanya eri babba bammwe. Omukyala omwenkanya eri bbaawe ateekeddwa okumanya ebiweesa bbaawe ekitiibwa. Basiraamu, salaamu alaikum wa rahmatullah.